Webungeredde mu ggwanga lyattu Uganda nga Minisita Nyamutolo avuddeyo n'abotola ebyama. Sebera mbere nga ndukuwa. Webungeredde mu ggwanga lyattu Uganda nga ne Edirisa avuddeyo n'abaako byayogera anti interview kati ye kapa eriko. Abalala temulina kye mutugamba. Webungeredde munange ng'ate Katikkiro Charles Peter Mayiga tebazzeemu okumuyisaamu eggaali. Ani amuyisizaamu eggaali? Godfather. Subscribe, liking, atolekewa obubaka bwawo mu comment section. Olwo tuba tugatandise ekiro sawa bwezi timukwano tuba tukuwa olugambo olubadde luyitayita ku mutimbagano mu kanyumiro kaffe aka Webungeredde mu ggwanga lyattu Uganda. Tukuwa mawulire gafudde mu lunaku sawa zino nobeera nga ate otambula n'okumanya. Tutandise ne kapa eriko. Minisita Nyamukenzo ne Edirisa Musuuza temulina kye mutugamba munnange. Minisita avuddeyo n'alyoka agamba nti abali mu kuyomba simanya temwayitibwa ku mikolo simanya biki. Agambye nti bannange ogwo gwe gwali omukolo ogusoose naye agenda kuddamu atuyite ffenna ku mukolo ogw'abantu abangi ekitegeeza emikolo gikyaliyo. Era ono agambye nti munnange ye ne Eddie Kenzo beera badda era beeyagala era laavu yabwe egenda kubeera kati mmwe abagamba nti to end in tears. Simanya tiimu ani jateriwaawo tiimu ani temulina kye mubagamba. Bwati bwavuddeyo agambye nti omwami we twogera ku Edirisa mumuyita love nigga. Mumuyita love nigga naye yagambye nti nno ekisanja kye ekisoose nga minisita akifunyeemu obufumbo. Lwaki tetumukuwa minisita n'abeera ate nga akunnyonnyola mukwano gwange omulungi ne News Spark channel. My love nigga, like people call him. My love nigga officially visited my parents' home to initiate the marriage process. Yes. There have been lots of complaints of, oh, you didn't invite us. Why was the ceremony exclusive? Stay calm, Dr. Little. Your invitation is coming. And you could tell I'm one of those complaining. Thanks for the reassurance. Yeah. Yes, so our listeners, you've heard from the Honorable. We're getting the big invitation and we're all happy for you. Congratulations. Okay, era nga tukyali ku kapo ey'omwaka. Kakati nno munnanga ate ne Edirisa Musuuza avuddeyo. Waliwo n'amubuuza n'alyoka amugamba Eddie Kenzo ennebbinga wala. Lavero Eddie Kenzo agambye atya? Eddie Kenzo agambye nti nno teri birungi biva kumpi, ebirungi biva wala. Katsaga tukweka video kano obeere nga ate naawe omwerabirako. Agambye nti teri birungi biva kumpi, ebirungi biva wala. Katubeere nga ate tumukuwa. Bana yemukubire Kenzo mu ngalo yasazeewo n'awasa. Kenzo yawasizza naye wakimudduse wala nebbinga wala. Bana be Kampala babaleseewo. Teri bya bbeeyi biva kumpi. Mukwano gwange nnyo ate era njagala kwebaza mwenna basobola okuwagira wano. Naye na promota abateekawo wano naye naffe tujja tuyambeko bano basobola okukola ki okujja. Mwebale nnyo nambalirwa, mwebale nnyo okuyamba abayimbi b'oyambye n'abantu. Nambalirwa oyo muntu w'amaanyi. Baana ye mukubire Kenzo mu ngalo yasazeewo n'awasa. Kenzo yawasizza naye wakimudduse wala nebbinga wala. Bana be Kampala babaleseewo. Teri bya bbeeyi biva kumpi. Mukwano gwange nnyo ate era njagala kwebaza mwenna basobola okuwagira wano. Naye na promota abateekawo wano naye naffe tujja tuyambeko bano basobola okukola ki okujja. Mwebale nnyo nambalirwa, mwebale nnyo okuyamba abayimbi b'oyambye n'abantu. Nambalirwa oyo muntu w'amaanyi.
Okay, ndowooza ate Eddie Kenzo naye omwewuliridde era nga tukyali ku Eddie Kenzo munnange ono naavuddeyo waabuuziddwa nti lwaki buli kaseera abayogera ku Minisita Nyamukenzo wabeera ku concert ayogera ku Minisita Nyamukenzo avudde nayo kagamba nti munnange naye yandyagadde okuba nti naabikuuma ng'ekyama naye abantu oba abawagizi be bamubanja Minisita Nyamukenzo era y'ensonga lwaki munnange ate avaayo n'abeera nga amwogerako agambye nti abantu mwe mumubanja Minisita kakati ate mumubanja mwenga abawagizi be munnange aba alina okuba nti nno amwogerako ensonga nate bwe zityo bwe ziri kavidiyo kano kalabe bulungi obeere ng'ate ne Edilisa omwewulirirako. Abantu bamwagala nnyo baba bamumanja oyimbayo kimu bibiri Nyamutoro yogera ku Nyamutoro kati ng'oba olina okubagamba nti okikole kubanga abawagizi bange mbaagala nnyo so you have to ate mba ngenze ku entertaining ate kati oli muntu waabwe bamwagala oba okitegeera kiba kirungi n'omwogerako ne basanyuka kubanga kye baagala owulira ate nze nkolera bantu otherwise nandibadde siddamu ebyo kubanga family is family naye buli woba wakalinnya ku stage oti oyimbayo ebigambo bina okitegedde yes engeri gy'okolera abantu online indoors bo bawuliza abaana online ndwawo nenja basulira omwoyo. Subscribing, liking, tereka obubaka bwawo mu comment section eleka obubaka bwawo tujja kwera nga tubusoma tena bakusubscribinga mukwano kikole kati tuba tukuwa amawulire oba olugambo olutambula ku mutimbagano lwe wafunyeko ne lwotana bakuba nti nate ofunako webuwungelede mu ggwanga lyettu Uganda munnange ng'ensonga za Katikkiro Charles Peter Mayiga tezinagwa bakyagenda mu maaso n'okumuyisaamu eggaali bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamusabula kakati Godfather avuddeyo n'alyoka amugamba naye Katikkiro kyekyakupapiza lwaki tewasirikidde ddala lwaki wavuddeyo okuba nti no munnange oswaza kabaka waffe amugambye nti ekyabadde kikupapya kyeki lwakubanga boogedde babanja kabaka kwe kubeera nti no wamutuleetedde bannange Godfather avuddeyo n'ayomba n'agamba nti nedda Katikkiro mbunga abawagizi be Godfather agambye nti ali ttiimu Katikkiro agambye mbunga abawagizi be munnange ate yabamazeemu nnyo amaanyi si byaffe nga aba Newspark Channel amawulire gano tugakuwa nga bwe tugafunye. Mayiga kabaka waddojjayo waaki okwogera eri abantu wagamba oli Kakonge ne tukuwuliriza nti oli Kakonge ne tulemerako ku Kakonge n'okwata kabaka n'omugjayo nga tasobola na kusoma linnya ne yeesoma emirundi ebiri mu linnya lye. Is it applicable really? Emirundi ebiri zinandisubire tuobola bomulyo gukutuuse tula ne kabaka bateekawo Katikkiro omulala kwa mugenda kuleeta ebizibu Mmengo singa erikera neegwamu obuzibu nze mbabuulira ebbanki ovu Baganda bagenda kuva wano balumbe Mmengo eyo gy'olabaawo bekalakasiza abo banoonya Mayiga simanya biki wabawulirako lwe bajja mu kabaka yagoba Mayiga n'alemerawo waliwo abantu bajjukira na bulungi nnyo baali b'NUP bajja awo ne basuula ebipapula abo baze kwekalakasa Katikkiro must go. These are the very pharaohs bagenda kukomawo awo bekalakasiza awo bakome ku Mmengo omuliro. It is a mission of self-destruction. Baganda against Baganda to overtake the Buganda. Lindo labe. Pakati amaanyi ga Ssaabasajja gonna baagatwala. Luli yayitala bamukamwa taddibwamu. Talinnya mu katebe tagambwako. Kuluna agambwako. Alinnya mu katebe alaba mukamwa ataddibwamu. Buli byayogedde bakeera kubiwakanya. Ate bwe babiwakanya, these are the pharaohs abantu be baagala. Abantu bandi basikize ekibozi nga kivunze kiweddewo Mayiga ogenze kujjayo kabaka ayogereko eri abantu. Kabaka ffenna tukimanyi mulwadde ate kabaka tali imoto. Kabaka Mutebi yasinze n'owangala mu bajjajjaabe
baite batuukayo eyo mwegyo emyaka gyakunukiriza 7 baite batuukayo yasinza okuwangaala olinayo omuntu ow'omuzinzi yenna eyakutumye kabaka ndimete tumulabe we yasitukawo mu lukiiko sima yali minisita waani n'asaba okulaba kabaka amulabako ki abadde mulamu nga takulaba nga tomulaba kati abalwadde muyagala ogendeyo omulabe abadde mulamu nga toli kuleva etuuka waali buli kaseera ng'oteekamu okwagala okumulaba n'omala emyezi nga 10 n'omwaka n'omulala nga tonnamulaba kakati ate ali eri bamwaisolate nze mugogereyo omulabe who are you tukiriza tugaane Mayiga watubye omupiira ku luno watubye omupiira buli bwoba olaga nti you are succumbing to the pressure of these idiots bo kye baagala kubanga ekituufu bakimanyi naye baagala kukumalako mirembe obeere ng'ofugira ku ntoli zaabwe nga boolaba owe Kenya bwe yakoze president w'e Kenya William Ruto he considered defeat mu kamera. That means bano ba generation Z bagenda muvugiranga ku ntoli zaabwe kati you consider defeat also in camera. Lwaki wavuddeyo otuswaze fe abakuwagira lwaki wavuddeyo fe abakuwagira otuswaze okwenkanaawo? It was too much. You couldn't come up nemuleta Ssaabasajja tukimanyi oyinza okuba tewamwibaddeko na buyinza nnyo naye waali badde advising Katikkiro. You have succumbed to the pressure of these people. Bagenda kuvuga mpaka banakoowa buli batabuka ng'ojobaswazi kale bagenda kujja ku mirimu gy'olina okukola obeere ng'osakambinga to social media criticism always towadde oli mukodo obukodo nno bwennyini obukodo esirabanga muntu mukono gaamu nga Mayiga naye ffe weetuli ku lwa Buganda bw'olisuula ekitiibwa kya Ddamula tetujja kuddira tujja kulwanirira omulala kwangu nnono kwe tusimbidde Buganda ekyalina ku ttaka we litoogerwako ate ekyapa ogenda kijjawo Obwakabaka bulina ku ttaka we eggumivu erigumidde ekyapa ogenda kijjawa ogenda kweta ebyapa ku ttaka lya Kabaka ng'ekyapa ekiri maini kiri Mmengo Mayiga watulimbye nnyo ekyo kankubuulire watulimbye nnyo okulimba kwennyini watulimbidde ddala nno okulimba kwennyini obadde otambuza mirimu gyo nolaga nti bano towulira nabawulira abanja Kabaka amubanje gyali naye manyi abantu bayinza okusitomingawo nga banoonyawo Mayiga beerulivu Buganda down kati otulaze nti ajja abantu gye baffe batulowooza ndi basirusiru oba wadde relevance naawo kati abantu balandisa okumanya nti bwetyo wetambudde olunaku olwaleero webale kuba nti nno omukwano gwange omulungi wekumidde ku News Park channel subscribinga likinga aterekawo obubaka bwawo mu comment section nkujjukiza nti akadde kano essaawa bwe ziti ate tuba tukuwa amawulire aga webuwungeredde mu ggwanga lyettu Uganda amawulire g'otegeddeko ate era ne g'otasobodde kuba nti no otegera tugakuwa obudde we buti n'olwekyo tosaanidde kubeera nga ate osuba naye ekikulu subscribinga ku News Park channel tolekewo obubaka bwawo ne mu comment section.